Semujunganda atujeko. President waffe alina emmotoka 606 yalina likodi esinga okubeera ba president mu nsi yonna n'emmotoka ennyingi. Bw'ova ku mmotoka nodda mu maka ge, olwaleero president alina abakozi abakola mu maka ge 996. Mu abo abakozi alinako waitress be balinda abanajja okukyala awo okubayingiza balaba omukulu 59. Alinawo room attendant abaala obuliri awo n'okutereeza 14. Alina private secretary abawandiisi ab'omukyama 40. Alina political mobilizer abamuyambako okugenda okusagula obululu 23. Alina abooza engoye n'eddobi 9. Housekeeper abatitenka abayambako enju okulaba nga eteredde bulungi bali badde ba room tebano bebeera mu sitting room 29. Alina n'abalimi gadena 8. ba driver 129. Alina abafumbi 35 ne ba cleaner abasawasawa ku compound 5 ne ba chef mubamanya abeera mu hoteli abafumba ne bana abafumbi b'emagambye abafumbira president obusera kalo alina 12. Kakati bw'ogatagata ebintu ebyo munanga bamanyi Uganda bweri olwaleero saawa zino World Bank bwe yatuggyeko sente president n'agamba nti agenda kusala ku misaala gy'abakozi ba gavumenti. Motion yange gyendeta mu parliament egamba nti nga tetunnabagenda kusala ku misaala gy'abakozi ba gavumenti tusooke ng'eggwanga tulwanyise okudiibuuda kwonna nga kutandikira amaka ga president ne mu ofiisi ye. Ng'okwejalabya mu nsimbi y'omusolo kukyagendera ddala mu maaso wali mu State House Entebbe ebigambo nga bw'obiwulidde kaakati ate laba amaziga eri abaana ba Uganda naddala abaana aba Buganda. Kyannaku nnyo kikuba encukwe okulaba nga oba oli awo abantu abandibadde nga beeyagalira mu nsi yaabwe ng'ekikwasa ennaku ate be babonaabona bwe bati. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo, emboozi nnyingi ezikirako wano z'ogenda okubeera nga owulira ne z'ogenda okubeera nga olaba olunaku olwaleero, wabula nja kukusaba n'obuwombeefu vidiyo eno osooka ogimpere ekigalo. Kakati ompya nja kusaba osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwa Eke TV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka. Osibye otya nno mukwano gwange atugoberera oba wasuzeyo otya nno okusinziira ku ggwanga gy'oli yenna atugoberera. Gye buvuddeko ekkooti enkulu eya Uganda yasalawo nega nti ekkooti y'amagye eno yali eriwo mu bukyamu era okubonyaabonya abantu n'okubatulugunya n'okubawozesaamu aba bulijjo kyali kimenya mateeka. Wabula bino byonna byonna ng'ekkooti emaze okubeera nga ebisalawo, Mwami Museveni yakozesa ensimbi z'alina empitirivu ennyo kaakati ez'omuwoomusolo n'agulirira paliamenti, bwe batyo ne bakola ennongoosereza ate ekkooti eno ey'amagye bwe batyo ne bagikomyawo mu bantu ba bulijjo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, omukyalo ono gwolaba ku screen ye maama wa Machete kaakati ono agamba nti abaana be n'abalala bonna abakyavundira mu makomera oba oliawo abaawozesebwanga mu kkooti ey'amagye kikwasa ennaku baagaana okutwalibwa mu kkooti eza bulijjo kaakati ne bapangirira ekkooti eno paka lwe bapangirira ne bafumbirira nga bakozesa paliamenti, ekkooti ne bagizzaawo nga kiraga nti abasajja bano n'omukazi ono okuvaayo okulaga nti beetondedde bannayuganda amazima gennyini agakatonda mu ggulu bano baali bakwenyakwenya bannayuganda tekyali kituufu kubanga tewaliwo kikolwa kyonna kyali kiraze nti abantu bano beetonze. Kati abantu beeraliikirivu bakimanyi butereevu nnyo nti abaana baabwe abakwatibwa, abawambibwa, abavunaanibwa emisango egyekuusa ku by'obutujju kaakati bano bagenda kuddizibwayo mu kkooti ey'amagye oba oliawo balemesebwe n'okufuna obwenkanya ate ng'ekkooti enkulu yali emaze okubeera nga ekisala obutereevu nnyo nega nti kangalu kkooti eve mu bannayuganda kaakati olw'okuba ensimbi omulugube n'okubeera ng'abantu bano ba NRM tebalengera wala ekkooti eno baagikomyawo. Kyannaku nnyo bino byonna nga bigenda mu maaso. Ampuliriza mukwano gwange atugoberera bannayuganda mwabalabye abaafidde mu kutulika okwa bbomu nga kuno kwabaddeko omusajja nga kuliko n'omukyala, wabula ebyamaze okubeera nga bivaayo ebitali byabakuumaddembe byawukanira ddala nnyo n'ebyo abakuumaddembe ate bye baatugambye bannansi boogera birala nnyo okusinziira nga balabye incidents eyabaddewo kaakati ate n'abakuumaddembe batugamba bintu birala nnyo okusinziira ku incident eyabaddewo.
kati biri wenanga bigenda maaso mukwano gwange atugoberera wali eri mu 2026 protest vote ejo njo okusooka okubeera nga nkusaba oleme kubeera nga ogyerabira kubanga buli onerabira protest vote kiba kitegeeza nti omukisa gwe tusigazza gwokka ogumu ogw'okukyusa ensi yaffe ogw'okulwanirira ensi yaffe ogw'okununula ensi yaffe ogenda kuba ogusudde mu guluka wabula bino nanga bigenda maaso kugambye maama w'abantu bano baganda b'abantu bano beeraliikirivu nnyo olw'okubanga ekkooti eno yakoma okatubirabe ate Yasin Ssekitoleko amanyiddwa ennyo nga Machete y'omu ku bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform abakwatibwa mu biseera by'akalulu akaggwa aka 2021 era ne baggulwako emisango egy'enjawulo mu kkooti y'amagye bwe yali ekyaliwo wadde nga abamu ku bannaabwe bakkiriza emisango gino ekyawaliza omukulembeze w'eggwanga okubayimbula. Patrick Mwase, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, Umaru Imakato, Musa Kavuma, Yasin Ssekitoleko ne Abdallah Gibisuwa bo basigala mu kkomera oluvannyuma lw'okugaana okukkiriza emisango. Bano n'ab'enganda zaabwe baafuna essuubi gye buvuddeko Ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Owunyiddolo n'abalamuzi abalala batula ku kkooti ensukkulumu bwe baawa ensala yaabwe ne bajungulula okujulira kwa gavumenti ku nsala ya kkooti etabutasemateeka mwe yagirawo kkooti y'amagye mu musango gwa Mike Baziguluka. Wabula kyababuuseeko ate okulaba nga Paalamenti eyise ebbago lyennongosereza mu tteeka lya UPDF mwe baddizaawo kkooti y'amagye nga kati liririnda mukulembeze w'eggwanga kulissaako mukono kyokka. Kati abooluganda lw'abasiba bakyali mu nkomyo bagamba nti abantu baabwe bandiremerera okufuna obwenkanya. Wabatubuzabuza babazze mu kkooti y'amagye simanyi kiddako munnange era nga yenna nyini buyinza yamanyi naye nga tetukyetagamu yadde n'akamu era nze ababaka ndi munakuwavu nnyo ku bo. Buli eyayise etteeka ly'amagye n'agamba aliddewo nabalaba nga bagamba mbu ddungi nnyo naye gwe kitaliiridde nnyina ddungi teriwo naye lwe ligendayo owuwo olimanya obubi bwalyo. Aisha Kabanda ono nga ye maama wa Yasin Ssekitoleko amanyiddwa ennyo nga Machete agamba nti okwetonda kw'omukulembeze gw'anku yakoze gye buvuddeko kwakiyita mu luggya okuggyako ng'ayimbudde abaana baabwe abaasiba olw'ebyobufuzi. Ddala mumusonyiwa nga baana baffe balemalidde mu makomera musitule ku ddoboozi bane mutuyambeko mwogere ku kintu ekyo nti weetonda naye kikola ng'abaana balemedde mu makomera abaafa balemadde bavunda abutalina na bujjanjabi. Wabula si musanyufu era ababaka ba Paalamenti abava mu kibiina ki NUP olw'obutayimirira na baana baabwe kyokka ne badda mu kutunulira embuto zaabwe. Ababaka mwenna mugenda okunoonya akalulu kati ke kasembedde naye temwandikubye kampeyini ng'abaana baffe tebafulumye bweru. Kampeyini mugenda zikuba naye ng'eyo gye mubadde abaana baffe be baba bawanikayo teri weero si wanu yadde nze nnyina yadde kitaawe abaana baffe balwanirira mmwe naye kati buli muntu essaawa eno ali ku bibye abala kaadi abala kifo abala kwesimbawo. Bwe tutuukidde munnamateeka bavunaanibwa George Musisi agumiza maama Machete nti batandise okulaba ebibala era nti balina essuubi abantu baabwe bakufuna obwenkanya. Ndowooza twakawulirako okwemera kwa muntu omu yekka okwa Yasin Ssekitoleko era okukwawulira ne kuggwa omulamuzi n'atuwa olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 2 okutuwa ensala. Olwabiri n'agamba ensala teredde n'agizza ku lwasatu lwe lwabadde lwa Friday lwa weekend. Luno lwayise ne tulinda ne batugamba nti tulindeko paka nga 16 omwezi guno gutandise ensala ejja okuba redde. Abalala bonna ng'ogatseeko ne bali abapya abaavunaanibwa nga ba Eddie Mutwe bonna twateekayo okusaba kwabwe mu kkooti. Tulinze kkooti enkulu Criminal Division era nga ye kkooti ewulira emisango egyo okutuwa dates n'okuli okweyimirirwa kwabwe. Ku nsonga y'amagye okuddamu okuvunaana Machete ne banne singa omukulembeze w'eggwanga ebbaga erisawo kkooti y'amagye alissaako omukono bw'ati bw'alambuludde. Kubanga amateeka ne ssemateeka nnyini takkiriza kuvunaana muntu musango nga muteeka eppya n'eriba liisa olwaleero nga bateddeko omukono ku bikolwa ebyakolebwa nga etteeka eryo terinayingira mu mateeka. N'olwekyo tewaliwo mbeera yonna mu mateeka bwe bayinza kubavunaana ate mu tteeka lino eppya kubanga ssemateeka agamba toyinza kuvunaana muntu musango mu tteeka ppya ng'ebikolwa by'omuganda byabikola luvannyuma. Tetusobola kureplacinga bano bazadde baabwe kibaali badde babakolera. So demand yaffe abantu bano bateebwe basobole okulabirira family zaabwe. Siano Mukiibi, BBS Terefayina ageesigika. Kaakati nno ebigambo maze okubeera nga obiwulira mukwano gwange atugoberera era bya nnaku nnyo nga bwe nnakugambye mu ntandikwa nti kyewuunyisa okubeera nga Museveni yavaayo ne yeetondera bannayuganda wabula nga bannayuganda be yeetondera tewaliwo action n'emu yakolebwa okulaga nti okwetonda kw'omusajja ono
oba oli awo bannayuganda bakutwale nga nsonga nkulu. Bino byonna nga bigenda mu maaso, Katikkiro Charles Peter Mayiga kaakati ono olunaku olwajjo yavuddeyo butereevu nnyo n'ategeeza ensi nti ebimwogerwako abiwulira, byonna bigenda mu maaso abiraba, abamukolokota, abamuvuma, abamuwabula. Ono agambye byonna abiraba era n'agamba bannange, lwaki mubeera mumpisaamu eggaali, lwaki mumpisaamu eggaali, nkooye okumpisaamu eggaali. Kaakati nno Katikkiro wa Buganda yennyini yavudde n'atandika okubeera nga alajana, ng'alajanira bannayuganda abamuyisaamu eggaali enkya n'eggulu, wabula ng'ono amaze okubeera nga yeerabira nti ekimuyisaamu eggaali kintu kitono nnyo ye kennyini kwerabira mulimu gwe gw'alina kubeera nga akola. Ekyo ekyamutuuza mu ofiisi kasita yakivaako, olwo abantu ne batandika okubeera nga bamuyisaamu eggaali, kubanga ono bamusongeramu ddala olulungi nga bagamba nti wa NRM awedde emirimu, era mbu omusajja ono ali patizani butereevu nnyo ekirabangawo, era nga kigambwa nti ono asubscribinga ku NRM. Ebigambo gye byavuddeko emabega mujjukira mwenna. Frank Gashumba yavayo n'akakasa ensi nti Charles Peter Mayiga ono ali ku musaala ogwa Mwami Museveni, mbwerawe bw'obukadde obusukka mu 20 buli mwezi okukola nga RDC wa Museveni wali emmengo. Kaakati noono yavaayo ate ne yeetondera Katikkiro naga nti bye nakwogerako byonna nsaba onsonyiwe, gaali matugambuzi nga njagala kuliisa ngo nali nkulimbirira, kaakati kitange nsaba onsonyiwe. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, ate ebigambo byongera okubeera nga byeyoleka, ebyo ebyogerwa naddala okuva emmengo ne mu kamwa ka Katikkiro byanjawulo nnyo ku ebyo bannayuganda naddala abantu ba wansi bye bandimusuubiddemu omusajja ono okubeera nga ayogera. Byakola byawukanira ddala ku ebyo bannansi abantu ba wansi bye bamusuubiramu okubeera nga akola. Kaakati nno oba oliawo kino kiviiramu abantu okubeera nga bafuna obusungu, abantu okubeera nga banyiiga, okubeera nga baagala kabaka waabwe, ate omusajja ono n'abeera nga bagamba birala nnyo bifolofoto ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Mwena mujjukira kabaka embeera gy'azze ng'ayitamu, obulwadde bwazze ng'alwala, obukosefu n'obugonvugonvu, wabula nga Katikkiro ate ayogera bintu birala nnyo ku bikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka, naddala eby'obulwadde. Ono azze afulumizibwa mu ggwanga Uganda n'atwalibwa e Bulaaya okubeera nga ajjanjabwa, wabula bino byonna okubeera nga bituuka mu bannayuganda ate bifubutuka mu bantu ba bulijjo so si mmengo. Kakati no bino omusajja wa video naga nti Charles Peter Mayiga olimba nnyo, bwe kibanga kye bookoze kuyitako ng'oziwulira sooka olye na bino ate era nkomewo. Yebo omuyisaamu eggaali n'abaaki ntunulira abavubuka ne mbasaasira bali ku tekinologiya bali awo mbu bayisaamu bantu ggaali. Alina essimu eno seereza kuba naye eringa kompyuta yimbu ayisaamu bantu ggaali, gw'ofunyeemu ki mu kumuyisaamu eggaali? Yebo omuyisaamu eggaali n'abaaki n'afuna enkovu. So nga ate ku tekinologiya abantu bayigirako ebintu. Nze nnyina abaana bentuma mu ofiisi ne banoonyeza bye mba njagadde ku tekinologiya ne babireeta nga n'ababitunda sibamanyi. Biri ku tekinologiya. Gw'omuvubuka w'omulembe omutebi, tekinologiya omwesulu babbye oba gw'omukozesa bino bya TikTok. Katulabe Katikkiro ng'ayimba kibaluma. Gw'omweyambisiza otya nga tonnalaba Katikkiro bw'abayimbiramu kibaluma. Obubaka bwakutuuka awo kirungi. Oweekitiibwa Katikkiro okubaako ky'olangira ku intaneti ndowooza ky'ekintu kye twalirowoozezza ekinaffe ennyo ekiyinza okukolebwa ku intaneti nga n'omusiru asembayo ku kyalo kyasooka okulowoozaako baggulawo ekibanja kulanga byatunda naye bubeera busiru oba buseeguwe. Nga ne banneekolera gyange ssebe ennaku zino balangira ku mikutu gino emigwanira wala nti ntunda ebyange. Era ssebe Oweekitiibwa Katikkiro ne delivery bazikolerako. Ne intaneti esukka kulangirako bbaga Oweekitiibwa Katikkiro akulaba akuyite nti jangu onguzeeko ku bbaga y'ompulire bwewooma. Esukka kulangirako jjiini maviga mukulu n'empirivu magattako mikisa esangwa. Ne intaneti esobola okufuuka ggwanga mujje. Nga nammwe mwafuula CBS ggwanga mujje mu 2009 nga Oweekitiibwa Katikkiro eyaliwo ebiseera ebyo eyawummula Engineer JB Walusiiti agaaniddwa okugenda e Bugerere. CBS yayinanga obulango bw'Abajumaayi, yayinanga obulango bw'Abasema Properties, yayinanga obulango bwa Berolaga oba obwa Nairo Special oba obwa companies ez'enjawulo ne programs ez'enjawulo. Naye zonna mwasalawo muziteeke ebbali ku lunaku olwo
CBS netandika Masaka kikutte, Egindi kikutte, wano kikutte lwa nsonga nti Obwakabaka bwali buzindiddwa. Ng'okubaako ky'olanga oba okutambuza bizinensi yo programs ez'enjawulo ku mukutu gwa Buganda mu budde obwo kyali tekiyinza kukola sensi ng'Obwakabaka buzindiddwa. Kati tolowooza nze yeekolera itongo omusajja yasoma endongo n'endika enkuka mu buli sekita okujja njogere ku ndongo naye ng'ensi mwendi mu kugitundira oba mwenjagala okugitundira. Mulimu ebitateredde, mulimu ebitatambula bulungi. Intaneti mukutu gw'amawulire omugatta bantu oba mukutu gwa byampuliziganya omugatta bantu bwe tusobola okuwuliziganya ku nsonga ez'enjawulo. Intaneti esobola okubeera ggwanga mujje, intaneti esobola okubeera emmanduzo, intaneti esobola okufuuka eno kikutte nga nammwe mwakikola mu gw'ebbiri omwenda. Oweekitiibwa Katikkiro, naawe kennyini ng'omuntu olina emirimu tegiwasoma kubanga Obwakatikkiro si mulimu katala wadde nga gwe wabufuula mulimu. That's why Obwakabaka bwaffe wabwonoona kubanga ezo position mwe muli ne kabineeti yo zaabanga z'abaweereza so saabakozi. Bwe kiba ng'olira oyo omutendeke akolera mu Mayiga Buule Advocates Company ng'era oli muwandiisi wa butabo omutendeke, gwe lwaki wojja ku intaneti ozirirako kibaluma? Lwaki tolangirako butabo obwo King on the Throne? Lwaki tolangirako ku kampani ye ey'abannamateeka kuba nnaalirowoozezza obanga agamba nti yeekolera oba gundi intaneti ebawadde omukisa ne mulemeddwa okugukozesa okulangirako bye mutunda, naye nga naawe position mwoli ekuwadde omukisa olemeddwa okugikozesa okulangirako by'otunda. Bw'oba gwe ku intaneti oyolesizaako feelings zo just kyekikulowoozesa nti ffe Abaganda abalaba ebitagenda bulungi mu ggwanga kabobeere Buganda tetugenda kusooka tuwummuze bye tulina okulangira ku intaneti, twolesezeeko naffe empulira yaffe. Mulongo Waswa omuluutansozi kaakati ono gwe tutambula naye mukwano gwange atugoberera nakugamba nti ono lumala nnyoso era yamala ensonga ez'Abannayuganda, yamala ebizibu eby'Abannayuganda abo ababeera bagudde mu kateebe oba babeera balemereddwa embeera. Ono agamba tolemu wansi lwa bizibu bitono nnyo byasobola okubeera nga akukwatirako n'obivuunuka n'obiwewukamu olwo n'osobola okubeera nga naawe otambula n'omulembe ogw'abantu abalamu ddala abataliiko kamogo yadde n'akamu n'akatono, oba mirimu oba maka oba nsimbi mikisa sene zikuyita mu ngalo byonna mukwano gwange mpuliriza. Omulongo Waswa omuluutansozi ali e Bulaaya mukwoneko ku direct call oba ku WhatsApp. Kaakati olwo omugambe nti EKTV ebigambo abikutere ku VIP. Kaakati olwo owona okusimba layini wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mwenna ekibadde mu paaliyamenti olunaku olwaliro mukirabye bulungi nnyo kibadde kifumba mutuku. Kaakati nno wano omukyala amaddwa nga sipiika Annette Amongo avuddeyo n'asoma amannya ag'ababaka abamu n'ebibiina ku basubscribinga era nga ne mu national platform twafunamu ensolima era nga bwe tubadde tuzimanyi zonna zimaze okubeera nga zirangirirwa nti zivudde mu national platform zeegase ku kisinde ekya Mathias Mpuuga. Jjukira nti ono yavayo n'akola ekisinde ekyasooka wabula mu kukiggulawo ababaka bangi baatya okubeera nga bavaayo okulaga feesi zaabwe nti tugenda kutambula n'Empuuga era bano baalemera mu NUP naye ng'ekigendererwa kyabwe baali basazeewo omusajja ono mbu baveeyo mulundi gumu naye oluvannyuma ne batya ne bagaana okuvaayo. Kakati n'olunaku olwaleero Abedi Bwanika yekikakasiddwa amaze okuva mu national platform ne yeegatta ku Democratic Front, is it Democratic Force DF. Kakati nno omukyala Joyce Baagala naye amaze okubeera nga yeegatta ku DF. Kakati Twakagabo oyo ye agenze mu NRM. Kakati abantu abalala bangi ngono Mbwatekamwa naye agenze mu DF. Kazibe Bashiri naye avudde mu NUP n'abalala bangi abavudde mu NUP oba oliawo boyinza okubeera nga naawe okimanyi bulungi nnyo bano bajimerwanga n'abalala abatonotono amukwano gwange mpuliriza bannakakande abakiikirira e Masaka wali eri site. Kakati bano beegase ku kisinde mbu ekya Mathias Mpuuga. Kati bano nga balowooza mbu Nakakande, Abedi Bwanika n'Empuuga mbu baneekwata e Masaka eno mbu bajja kusiguukulayo NUP ne Joyce Baagala eri Emitiana naye yeegatta ku bano. Kaakati nno ne lubula asala wabula amawulire gamaze okubeera nga gakakasa nti ye Joyce Baagala
kabeere Lubaale kabeere Katonda ebyo byawedde mudda Maneya ne Emmye kyokka nga nabana abalala bonna ba Bedi Bwanika ba Joyce Baagala ba Mathias Mpuuga ba Nakakande nabe Masaka ewaabwe basiba bikutuka basiba byayi kubanga twamadde okubeera nga tulaba ensonga zino wali mu kibuga Kampala nga bagulawo ekibiina kyabwe naye mukwano gwange tewaaliwo yadde muntu n'omu ategereka kyali mbwana kankujje ew'omulongo waswa ate nkomewo tutolontoke. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Gaagano neera tugaleese kalira ogende maaso n'okuba nti ogategeera bulungi nnyo nnyini ddala munda mu kibiina ekya National Unity Platform NUP ekikulembe Principal Robert Kyagulanyi Stentam Bobi Wine. Kale naatuliriza kankubulire agafa sayidi eyo naye nga 2026 era nga disitulikiti ey'Emityana mu kaseera kano omanyi nupu kyebalira disitulikiti y'Emityana. Omukyala akulembera disitulikiti eyo nga mubaka mu palamenti atuliriza wa disitulikiti y'Emityana munnakibiina ekya nupu Joyce Baagala Ntwatwa. Birungi si birungi, birungi si birungi, birungi si birungi olw'ensonga nti Swera yagaleese ne tugenda maaso n'okuba nti twagategedde dda bulungi nnyo nnyini ddala. Ate atuwuliriza nga tugatandika bwe tuti ekibiina ekya National Unity Platform munda mu kibiina nti abakulu babadde tebatudde edda omulundi ogumu n'akatono ye nga batuwulira ki nga bongera okwetegereza era akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Mathias Mpuuga Nsamba muvuzize zonna nga bazisoma bulungi. Ekyokusigala mu kibiina munda alwanira omwo nga bwe yagenda maaso n'okuba nti ategeeza nti ajja kulekulira era tajja kuva mu kibiina kyatandika n'okwagala okukisigalamu alwanire nti munda kyakanganya abakulu munda mu kibiina ekya nupu abaali balowooza nti omukulu byonna bye baali bamuyisizaamu yali agenda kusulawo tawulo akiddukemu. Bw'agamba nti agenda kulwanira munda mu kibiina tetagenda kukivaamu era nti mwetegefu okuyamba ku pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu munda mu kibiina kyabakanga ne bagamba atavaawo yeesize ki abalaka ki lwaki tafuluma ekibiina n'agenda yakiremeramu. Kale nno oyo nga bamutaddeko eriisa George tebaakomaawo ne batandika okwetegereza baane bamukkiririzaamu munda mu kibiina. Bakizuula nti abamu ku bamukkiririzaamu babaka mu palamenti babadde akulembera nga leader of opposition nga bamukkiririzaamu nga lwa butayogera naye nga bali tiimu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa nga bagamba nti ffe tufiira kwona. Era nti ababaka abawerako nga loyalite yaabwe tekyagenda eri principal yadde nga bakimanyi bulungi nti ye pulezidenti w'ekibiina naye nga loyalite yakyuka nga tebakyogera bwogezi naye nga munda muli kituufu nti bali tiimu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Kakati mu mbeera atuwuliriza ey'okulongoosa ennyumba gye bayita nupu abakulu tebaatuula. Mu mbeera ey'erwatta omwami nalumanya nti lwaki tewayogera abakulu ne basukiramu mangu ddala okulaba nti omukulembeze oyo bamutemako ebiwawaatiro n'okumujja ku bwa leader of opposition okumujja ku bwa commissioner yadde ng'ekifo yakiremera n'okumujja ku bwa VP. Again ne batunulira n'abo abaali bamulya mu ngalo baddayi haadi be bagenda okwetegereza nga abantu bamukkiririzaamu ate nga babaka omu ku bo ye mubaka omukyala owa disitulikiti y'Emityana munnanupu yali munnamawulire Joyce Baagala Ntwatwa. Bagenda omwetegereza ebyaddala ng'ali tiimu Honorable Mpuuga nga amukkiririzaamu okamala. Ekibiina ekya nupu nti ne kitandika okwetegereza buli mubaka yenna atakyawulira bakulu ng'akkiririza mu Honorable Mpuuga
ne batandika okutuuza meeting tomugjewo tutya twagala bantu bawulize bawulirira mu principal era munnange mu mbeera okutema empenda babadde bangi abalala tujja bababuulira naye kaka tuli kwono ekifo eky'omubaka Joyce Baagala Ntwatwa Nuupu egamba tukisigaza naye nga tukoze replacement wulira enswera bye yaleese enswera y'oku kisenge mawulire galaga nti omwezi ogwo ogwedde Gazette naye gaagano gavudde final enswera egenze maaso n'okuba nti egaleese amawulire galaga nti wabaddewo meeting eyagenze maaso n'okuba nti yatudde gye buvuddeko nga waliwo omukyala mugundiivu mu byobufuzi mu disitulikiti ey'Emityana tetwogera mukyala Joyce Baagala Ntwatwa waliwo omukyala omulala nti mugundiivu mu byobufuzi mu disitulikiti ey'Emityana ku ludda oluvuganya gavumenti abakulu nti baamuyita ne bamugamba sooka ojjeko wano ku party headquarter e Kampala twogere ebigambo sooka ojje mukyala wa Nuupu bamuyita okuva Emityana bamugamba nti janguuko e Makerere Kavule twogeremu jangu twogeremu era bwajja ekipayopayo okuva Emityana nti asisinkana ba key decision makers mu Nuupu omukulu teyaliimu principal naye abalala ab'enkizo ddala mu kibiina kino basisinkana omukyalo ono era nti nga batudde mu meeting eno mu boardroom ku headquarter wali Makerere Kavule abakulembeze bano bakuba tooki mukyalo nga babaako bye bamubuuza okutunuulira capabilities ze onaasobola oba toosobole tukwasa ekya Baagala oba era ne bamutegeeza bano abaali batudde naye abakulu bagambye nti osobola bayita decision makers abakulu principal meeting tegiriimu ne bamutegeeza tukubuulira kino principal oyo omukyala principal k'oyo omukyala aliwo akyamulabawo era amazima gali nti Nuupu yeetaaga omuntu agenda okumusikira oli mwetegefu meeting egenda mu maaso omukyala ono akitegeera nti principal yava dda mu Baagala bagenda mu maaso n'okuba nti bamukuba mu tooki ennene boogera naye bamubuuza nti waayi naasobola okugira tukwase ffe ekintu n'abagamba nti bannange nsobola wabula okutya kwange kubadde kuli nti mbadde mmanyi nti omukyala akyali darling eri principal mbadde manyi nti mukyamwetaaga ensonga lwaki nti tubadde tuludde okujjayo obwanga nga tumanyi nti mukyala Joyce Baagala Ntwatwa mukyamwetaaga naye nga bamugambye nti waaka yakendera wendi bamugamba okay tubadde tukusaba mangu ddala ddayo mangu Emityana langirira nti ojja era nti gwaddako ffe essaawa we n'aba etuuse entuufu nga tukwanga kaali bamusaba addeyo mu Mityana atandika okuleka nti atambula yeekuba abantu mu maaso bamumanye ebisigadde abirekera ekibiina era omukyalo ono naye atuuliriza nti asinze mu meeting eno n'ategeeza abakulu nti ebyadde omubaka Baagala Emityana akalulu kabe kakakendeera era nti abategeeza n'abagamba nti embeera nga bweri ku ground mu district y'Emityana singa ekibiina kya Nuupu kiddamu ne kifirudinga omukyalo ono Joyce Baagala Ntwatwa nti kaba kaweddemu olw'ensonga nti minisita ow'ensonga z'eby'ettaka Judith Nabakooba eyali mu kifo ekyo nti alabika ng'asinzidde okamala era bagamba nti singa Nuupu tegenda maaso n'okuba nti ekintu ekigira bukyali Judith Nabakooba ayinza okukomawo ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana nabwe kityo n'abategeeza nti kyala Baagala ku gulawundi takyaliko
emu ku nsonga nti ng'oggyeko zino ez'okuba nti ali mabega w'omubaka Matasi Mpuuga Nsamba naye emu ku nsonga endala mukwano gwaffe ze twongedde okuloba okuva mu disitulikiti y'Emityana bakulaga nti omukyalo ono Joyce Baagala Ntwatwa alina obutakkaanya obw'amaanyi n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina ekya NUP mu disitulikiti y'Emityana era nti newankubadde nga n'omubaka Zaake Butebi Francis omu ku baamuyirawo omubiri mu kulonda jjajjuzi okwaliyo ne mu kkooti ng'asimatuka okuggibwayo kyegamba okuba nti nayo enkolagana tekyaliwo kati amawulire gagenda maaso n'okuba nti gongera okutegeeza mukwano gwaffe ensolo y'okukisenge egaloba egamba nti ng'oggyeko okuba nti alina empalana n'ababaka abawerako oba n'abakulembeze b'ekibiina ekya NUP mu disitulikiti y'Emityana bagamba nti ewa principal alabika ali ttiimu Mpuuga ate Emityana naye alina obutakkaanya n'abakolaki kati embeera bwe tubegezaako okuleka nti etambula nti bagenza okwetegereza nga ebyaddala balina mukula ku replacement kati embeera bw'etambula mukyalo oyo bwe baagala okuleeta ekibiina kibadde tekinda bagenda maaso n'okuba nti kimwasanguza naye nga nti waliwo meeting eyagenda maaso n'okuba nti etuula kyokka era abakulembeze mu disitulikiti y'Emityana ab'ekibiina ekya NUP balumiriza omubaka Baagala okubeera emabega wa akawunti eziwerako ku social media nze bagamba nti zino azikozesa okuvvoola ababaka okuvvoola abakulembeze banne emu ku yo eri mu mannya ga Baagala Foundation endala akawunti eri mu mannya ga Daisy Nalugo Shamimu Nambuusi Kansala George Musisi Coffin Maker Isaac Mugabi zonna ezo atuuliriza nti ziri akawunti za social media ezikuba ekikopo kya Joyce Baagala nti nga ziyisa amaaso mu bakulembeze abalala b'ekibiina ekya NUP mu bitundu by'Emityana kale embeera bwegenda maaso n'okulabika nti etambula NUP nti bamaliridde ono naye ogenda maaso n'okuba nti bamuggyako omukono baagala okumuggyako favor baagala omukola ku replacement nga mu bitundu ebirala gye tuze tugenda maaso n'okuba nti tukubuulira kyokka NUP egenza tugenza okutuuka Emityana nga Masaka eyo bamaze dde okufuna omusajja gwe bayita Judy Mbabaali amawulire galaga nti gwe bayinza okuleeta okulipulesinga Honorable Matasi Mpuuga Nsamba newankubadde abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya DP gye yavudde basekeredde ekibiina kya NUP ne bagamba nti naye kaakati aba NUP mutubuuliro kino kitegeeza ki bw'oli kuruutinga mu opposition oba ozimba oba oba ozimbulula nti bwogera mu kibiina ekya opposition olwedde nga kiri ku ludda luvuganya n'olikuruutingamu omuntu nga Judy Mbabaali oba ozimba oba lwaki tugenda mu NRM naye nga bingi bigenda maaso n'okulabika nti bitambula wali Makerere Kavule nkutegeezezzaako nti eby'omubaka Joyce Baagala ebyaddala enswera etugambye nti birungi si birungi kale nno ampuliriza ebigambo byebyo omukyala Joyce Baagala birungi si birungi wabula bino byonna nga bigenda mu maaso kyannaku nnyo nti abaana ba Buganda Abaganda be basingidde ddala ate okubeera nga boonoona oba oliawo obululu bwaffe mu kifo gy'okuvaayo ffenna twegatte tubeere nga tufuna omukulembeze omu atukulembera okubeera nga alwanyisa Mwami Museveni abantu bano bonna bali ku opposition baagaana okubeera nga bakwatagana kati kino kikongera okubeera nga kikulaga n'okukakasa nti abantu bano bulijjo tebakolerangako bantu bakolera Mwami Museveni kubanga bano bonna singa baali bakolera bantu bandibadde batuula mu kizimbe oba mu kisaawe ne basalawo ne baga nti Mwami Kyagulanyi ffenna yatusinga omuzinzi yatusinga amaanyi yatusinga etutumu mbadde nsaba ffenna tumubeere mu mugongo tumusagulire akalulu kaakati olwo alwanyise Mwami Museveni wabula abantu bano buli omu avaayo ayagala kukola kibiina kike avaayo alwanyisa Mwami Kyagulanyi nga kino kitegeeza nti ebibiina bino byonna ebyobufuzi ebibaddewo okukkiriza okufaana obutanyagwa bibadde tebiriiwo okuvuganya gavumenti wabula bibadde biriwo okubeera nga bikolera gavumenti okuginyweza n'okugisiba mu buyinza kubanga bano singa badde tebadde tebakolera gavumenti singa beekola mudda omulimu ogw'okubeera bano bonna nga bakuŋŋaana ne basalawo beekolemu omuntu omu oba oliawo abavuganya Mwami Museveni kati bino byonna nga bigenda mu maaso kyovula nga Mwami Museveni yasazeewo n'akosa Katemba alina gw'ayagala n'atuzanya butebanga bw'ayagala n'okututema n'atutema n'obulali n'agalika kaakati ng'ono kimaze okubeera nga kiraga nti ebibiina bino byonna byataddewo bigenda kumukolera kyamaanyi nnyo okwawulayawula mu bantu
galiwe tutakudde wano olunaku olwaliro ba MPs bamaze dde okubeera nga baawukana ku ba MPs abalala nga kitegeeza nti buli MP alina ekibiina mwava era ekibiina ekyo tekikolagana na kino ekirala mwatava nga kino kyongera okubeera nga kikulaga okweyuzayuza mu opposition n'okubeera nga abantu bano bongera okwetema kyongera okubeera nga kyeraga butereevu nnyo oba mu lwatu nnyo. Bangi bavudde mu DP ne badda mu NUP ne bava mu NUP bagenze mu DF. Kino kye nabuuza naluli ne mbuuza obanga abantu bano bonna aba opposition bava mu bibiina byabwe ne badda mu bibiina ebirala nga bambeegatta ku NRM nga bolaba Anita Mongo nga bolaba Tayebwa n'abalala ba Akena Bamau nga bava eno ne beegatta ku NRM. Kaakati bo abasala eddira okuva mu NRM okwegatta ku bantu bano ba opposition bali luddawa naddala nga already babadde babaka kati nga bolaba bali mu NRM ne baga nti omubaka wa NRM yasaze eddiiro yegasse ku NUP oba kwefudisi oba ki. Lwaki bo tebasala ddiiro kutwegattako? Lwaki ffe abaffe bebasimoggola bebatwala bebeegatta ku basajja bali ate ne babeera nga bongera okubeera nga mukwano gwange batunyigiriza? Ani awulidde ku bomu mbu ebaluse emunyonyo mbu babadde bagitwalawa? Babadde bagitwala Namugongo era ne bakulaga nti abajja ati bazze bagoberera. Emboozi zonna nga we muziwulidde. Naye njagala nkubuulire nti bano abasajja batya kye bayita okuŋŋaana, batya munnayuganda okuŋŋaana era baagala kuteekawo mbeera eremesa bannayuganda oba eremesa mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba nkuŋŋaana. Museveni akalulu k'okukuŋŋaana okusaba akalulu yakatidde. Ayagala kuteekawo mbeera nti waliwo insecurity mu ggwanga, temuteekawo kubalaale, temuteekawo biki. Teweewuunya ng'akalulu akaddako kampeyini eziddako Museveni agaanye okutaalagga mu mawanga akugamba bibeere scientific. Ekyo nkubuulira obwo bwe bubaddi bwe ate byonna twabiraba. Yensonga lwaki ffe twamobilizingirawo bannayuganda ne tubazuukusa buli munnayuganda amanye ekyokukola. Tugenda mu protest vote, woolonda woolwanira, woolondera woolwanira. Yes, leka nkubuulireko obubaddi bwa Museveni bwonna bwakola twamanya nti ajja mukola. Katemba yenna gwakola twakitegeera nti ajja mukola. Kati ssaawa zino ogenda kuwulira bibbomu nga bivugaavuga buli wamu. Kati bakulaze nti waliwo ababadde beesibyeko bbomu ebaluse mbu babadde bagitwala Namugongo. Njagala okitegeere kino nti abantu abo abafudde bali innocent, babadde tebamanyi na bye batwala bambi. Ekyo nkikubuulira. Waliwo bye baabateze. Bajja babagoberera paka ne banyiga ka detonator ne babalukira awantu bwe baagala babalukire. Ekyo nkikubuulira. Naye abantu abo be basse tekuliiko nti oba abo babadde ba NUP oba NRM bassibusi bantu. Museveni ayagala kutuukiriza political ambitions ze, ayina kutugumbula balala. Obwo bwe bubaddi bwe Eva azenga abikola ebbanga lyonna byazenga atukola. Kati kiki ekyenjawulo kyakoze? Ekyo nkibabuulira. Byazenga atukola era ogenda wulira nga bakugamba nti kati okugazalinga abantu okubeera awamu tekikkirizibwa. Bakuteerewo ekiboozi nti ssaawa zino tetusobola kukuba kampeyini gye kigenda. Nkubuulira, tetusobola kukuba kampeyini nga tuzikubira muki nga mu lujjudde gyoba abantu okukuŋŋaana. Bagenda kugamba waliwo insecurity, waliwo abatezi ba bbomu abatujju abajja okutega bbomu. Eva bwe bubaddi bwe. Kati ogenda yiiyaayo kakyakapya ke kaliwo akapya kogenda oyiiya Museveni. Leka nkubuulireko obuzibu bw'okuwagira kale nno ebigenda mu maaso mu ggwanga bingi oba oliawo, naye nga kisinga okubeera nga kyewuunyisa oba nga kyeraliikiriza ebisinga okugenda mu maaso byonna bikwasa bukwasa nnaku. Tewali kisanyusa wado n'akamu n'akatono. Y'ensonga tulina okubeera nga twebereramu, twerwanirire, tusobole okubeera nga tukyusa ensi yaffe. Wadde nga bye tuyitamu bijja kuba bingi nnyo, bijja kuba bizitowa era tekajja kuba kaseera kangu kubanga bonna bana bamukwata mundu ate bawagira gavumenti eriko. So nga ate bano bonna bandibadde partisan ne babeera nga oba oliawo tebasosola buli muntu bamutwalanga munnansi era nga bamuwa ekitiibwa kye kyasaana. Twabiraba e Kawempe
bwe bakuba kansolo Nalukoola naye nga ba NRM batema bulali. Kyokka ekyewuunyisa ate bwe babawangula ne bagenda ne mu kkooti aba NRM bennyini kaakati ne bavuba omusango era geno kakkana ng'ate n'omusazi oba omulamuzi omusango agusaze nga gusinga ba opposition abataali mu kano nga mpuliriza mbuya security awangalisa Basajja Kabaka alamula Buganda.